mpuliriza nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinzira okuliriza emmandu so 89 akatonyeza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Eddakiika ziri mwenda zokka zimaze okuta ku ssaawa M ey'akawungezi ku lunaku olwaleero. Lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi tuli mu gwa 6. Twebaza Katonda atusembesezza okutuuka mu kiseera kino. Abalina ebizibu by'enjawulo mikwano mbasasiddeko ne mbasasira ebyaddala nti Katonda ayongere okutereeza embeera. Deke mulage omuzeeyi Ssemakula Kranima wena mutamba bambi ebirwadde bimutawanya mulage eyo naye tukusabira Katonda ayongere okutereeza embeera, ayongere okusasira akusuuse omuzeeyi Ssemakula Kranima wena mutamba Kabungo. N'abalala bali mu kusomozebwa twagala kubasabira Katonda atereeze embeera. Mbakulisayo mu Idi Adhuha nnaku ziri 3 ez'okusala ebisolo, nnaku za kusaddaaka nga tujjukira Nabbi Ibrahim nga bwe yali agenda okukola ekikolwa ku mutabani we Katonda gwe yamuwa n'amugamba nti genda omusaddaake. Naye Katonda bwe yalaba obumalirivu n'okukkiriza kwe n'amuleetera ekyokusala yali ndiga eyajjira mu kasaka, bw'atyo n'agiteekayo era n'agisala okuba ekiweebwayo n'awonya mutabani we. Naye nga Katonda atunulira kukkiriza kwe, kale no muzikiriza y'obusiraamu akaseera kano tukola ekikolwa eky'okujjukira Nabbi Ibrahim olw'ebyo bye yakola mu kiseera ekyo, era ng'okusaddaaka kuno kwa nnaku ziri 3, nnaku 3 zokka. Sala endiga, sala embuzi, sala ente oba osala eŋŋamiya, Allah ajja kuwa empeera. Bingi bikoze amawulire ebirala wano mu ggwanga ne bulwali. Obubaka badde bungi obwa Idi situyinza kubukuba ne tubumalayo, naye badde mwerinda obutujju, bubadde ebyobufuzi bibeere bya mirembe bye tugendamu, obubaka badde nti omukulembeze eggwanga weetonda okwetonda kugende mu bikolwa n'ebirala bingi. Keki eggwanga egabanyizibwa ekyenkanyi, bingi byonna bibadde mubaka bwa Idi olunaku olwaleero. Ebweru w'eggwanga bingi gye biri okusika omugwa wakati wa President Donald Trump owa America n'abadde munywanyi we Elon Musk nannyini mukutu ogwa X ede yalinga Twitter kukyayongera kulanda. Trump agambye siri mwetegefu era saagala kwogera n'oyo. Bingi byongera kulanda, onayogera bino oli ayogera biri. Ukraine ne Russia zeekubye mu kiro ekikeesezza olwaleero, abantu ne balugulamu obulamu, zonna zeeweereza bu drone n'ebikompola. Kale n'embeera bwetu ya bwerinde n'ebirala bingi. Naye essaawa eno esooka tugenda kubeera mu nsonga za bulunzi nga bw'okimanyi nti olwokutaano olusooka mu mwezi n'olwokutaano olusembayo mu mwezi ssaawa emu okutuuka ku 2 ez'ekiro tubeera twogera nsonga za bulunzi bwa nkoko ne bannaffe aba Quality Chemicals. Gw'omulunzi weeyagale naawe ateekateeka okuyingira obulunzi omanye kyogendamu. N'olunaku nolwaliro bwe tuli ku mulundi guli twalina omu ku batandisi ba Quality Chemicals, Mwami Baguma twali naye wano era ensonga ne tuzoogerera ddala ebigambo ne binywera. Olwaliro tulina musawo gwe tulina ye Dr. Malon tusuubira naye avudde mu Quality Chemicals. Tulamuseko musawo. Mbalamusizza nnyo abawuliriza baffe abalungi aba 89.2 Chabasa Fama Emanduso. Ndi musanyufu nnyo kubeera wano akawungezi k'olwaleero okusobola okwogerako n'abalunzi na biki ebisumbuwa abalunzi baffe. Okay. Yes, Quality Chemicals kuli kasoso kiwulira leero nga wakati oba be baki. Quality Chemicals kiki? Quality Chemicals kitongole oba ngambe kampani ereeta eddagala ery'obulunzi. Omulimu gwayo kubanga egatta omulunzi kwekyo ky'anaakozesa okubanga omulimu gwayo kubanga egatta omulunzi kwekyo ky'anaakozesa okubanga kimuyamba okutumbula ku kiky'anaafunamu asobole okubanga takola loosi mu kyaba akola ng'okulunda. Kubanga okusinziira ku kiriwo leero mu Uganda obulimi n'obulunzi gwe musingi ku byendya oba tugambe food security. Tugambe mwemuli obugagga obwensibo. Esebo. Okay. Quality Chemicals ereeta eddagala erisobola okuggyawo endwadde ezo ezaali badde zisumbuwa omulunzi. Quality Chemicals eyamba omulunzi okumanya batya bw'alina okulabirira ebisolo bye bibeere biramu asobole obifunamu. Okay. Esebo. Bintu nga ki ereeta emmere y'enkoko mugirina oba mubeera na birungo? Quality Chemicals tereeta mmere ya nkoko. Esebo.
mubeera na birungo tubeera na ddagala ebirungo tebirimu ddagala lyokka ebirungo tubirina naye nga nabyo biyita muki mu ddagala si mmere. Okay. Quality chemicals esangibwa wa? Quality chemicals tusangibwa Katwe nga wakava ku Usaafi ekizimbe kyaffe kiri awo kinene kiriko quality chemicals. Okay. Tusangibwa sewo. Weewoka mu Uganda yonna? Mu Kampala ekitebe kiri awo. Okay. Ne Ruzira tulinayo ekitebe. Waliyo industry emu kuzikola eddagala. Okay. Esewo. Kati abeetaga ebintu byammwe abali ebweru wa Kampala bali Arua, bali Mbale, bali Tololo, babifuna batya ate ngeri temuli. Neyanza sebo. Abeetaga ebintu byaffe nga tebali mu Kampala nga bali wabweru wa Kampala, ebintu ebyo sebo tubitambuza okubituusa ku mulunzi atandikirwako. Oba gwe tuyita final consumer. Tubimutuusaako. Tulina abasawo ku makuba ag'enjawulo. Okay. Masaka, Eastern Route, okuddeyo mu Busoga, mu Mukono muno mwonna mu Kampala, Kayunga, Arua, so buli yeetaaze ebintu byaffe tubimutuusaako. Okay. Wabula eri abo abasobola baba basobola otuuka ku ofiisi zaffe n'okutunoonyaako ku masimu n'otubuulira wawooli ne tusobola okusindikira order gy'oba weetaaze. Okay. N'okuwabulwa mu ngeri ki gy'oyinza okuba nga ofuna mu kyokola. Okay. Buli Saturday sembayo mu mwezi mubeera n'omusomo ogw'obulunzi bw'enkoko ku Quality Chemicals House e Katwawo. Ne ku luno gwabaddeyo gwabadde gutya? Gwabadde mulungi nnyo. Twabadde n'abalunzi bayitirivu okamala. Okay. Era okusinziira ku ogwamaze okuggwa ne tubabuuza bana emufunyeemu era baafuniddemu ddala. Ne wenjogeera amasimu tufuna mangi nnyo ag'okuwabulwa nti nze saabaddeyo naye waliwo eyampadde ennamba kakati nsaba mujje mu nnyambe. Ate ogw'obwereere ate nga gwabwereere ekyemisana weekiri buli kimu kyabwereere. Okay. Buli kimu kyabwereere. Ovaawo osomye ng'oyize ate ng'okkuse. Ovaawo osomye oyize ate ng'okkuse. Naawe n'ogenda n'okunga omulala. Okay. Olw'omukago olusembayo mu mwezi naye n'asobola okujja. Guliko yampadde ekirowoozo ojja kimpeera mwami Baguma bwe naba sinamufuna nti singa Quality Chemicals eteekateekayo n'amabaluwa abo abanaabeera bakuguse nti batujja kusoma ensoma 6 abanaazimalako bafunye n'ebbaluwa nti Quality Chemicals ebayisizaawo. Bwe tubeera mu mbeera yaffe abantu ng'abantu kuliko oluusi ebintu lwe bikunyiga sineekyankalanamuuko n'owulira nga omuzungu kyagamba nti ng'oli stressed omutima nga gwennyamidde abamu ne bayitawo ne bagera ne depression naye kuliko gwe nali njogera neranga nti n'enkoko zifuna stress. Bwe kiri kituufu nnyo. Kati stress y'enkoko yeetya kakati omuntu ali eyo ng'abadde awulira stress ngenda kukyogerako katono omuntu asobola otegeera stress kyeki. Mu bufunze kyali badde obwennyamivu oba obweraliikirivu naye kijjawo kitya. Obweraliikirivu buneeno yembeera ereetawo obutali butebenkevu mu mubiri ogw'omuntu oba ogw'ekisolo naye kijjawo kitya. Singa wabawo embeera yonna eteekeddwawo nga tebeerawo bulijjo oba ekisolo tekigimanyiiridde kigenda leetera obutafaali bw'omubiri okufulumya ekirungo ekimu kye bayita glucocorticoids. Ebirungo ebyo we biteekebwa mu musaayi olwo omubiri guba gugezaako okuddamu embeera eyo gugezeeko girwanyisa ekole ki etereere nti omubiri guddemu gukole bulungi mu mbeera zaagwo eza bulijjo. Kakati kye gukola nti ekirungo ekyo we kifulumizibwa ne kiteekebwa mu musaayi kyo kye kikola nti kyongeza omubiri okuba nga gukuŋŋaanya amaanyi mu bifo eby'enjawulo. Kyongera enkola y'omubiri kye tuyita metabolism ne yeeyongera okuba nga y'amaanyi. Bino bikolebwa bigezeeko okutereeza embeera. Embeera bw'etereera awo ekisolo kiba kitereera. Lwaki? Singa eba teteredde bino wammanga bigenda kubeerawo. Ekisolo kigenda kukendeeza mu kulya. Obutofaali bw'omubiri bugenda kunafuwa. Ate kasita bunafuwa olwo endwadde zigenda kujjawo mangu. Production egenda kukendeera nti singa zibadde zibiika zigenda kukendeeza okukola ki? Okubiika. Oba ezimu zijja lekerera ddala okubiika. Era bulijjo nga bwe kiine ku bisolo ebirala nti neweeba mbuzi n'ogistressinga oba tugeze ng'ogitambuza bw'ogituusa erwala ate ng'ogijja eri nga ki? Nga namu. Kye kimu ne ku nkoko. Singa ogitambuza
n'ogijja lugendo n'ogituusa wano olw'embeera eyo gye badde temanyiridde nkubo obuwuka buli obwali badde obulungi mu mubiri saawa zino bufuuka bwa bulabe kubanga obutofaali bw'omubiri buli wansi immunity ekendedde kati stress bwenti bwenaali ginnyonnyodde esebo mu nkoko kati enkoko zino oyinza kuzirabira ku kinti enkoko zino zireka ziri stressed enkoko zino eno okuziraba nga ziri stressed waali zirabidde ku bino wammanga enkoko eteekeddwa okulya okuva ku grams 6 okutuuka ku 10 n'okusukkawo kisinzira kikyeba ekola sobola okubanga broiler ekuze sobola okubanga leeyo ekuze naye singa oba omanya nti emmere eno ngiteekamu ku makya n'etuuka ssaawa 5 ng'eweddemu n'olaba ng'ogisanze ekyakola ki ekyalimu ng'omanya walina okubaawo ki obuzibu singa enkoko zino zibadde zikuwa tray 10 olunaku leero n'okuŋŋaanya tray 4 omanya nti waliwo ki waliwo tagali nteekeddwa okubanga nkola ki ntereeza singa otandika okulaba nti enkoko zo zinafuyeemu tezirina maanyi bulungi omanya nti wayinza okubaawo ki ekikyamu tezinywedde bulungi mazzi waliwo ekikyamu esebo bwe zikyokkolya zikaabakaaba ekyo nakyo kiri awo oli asobola okujja ne wabaawo ekizikanga ddala nnyo enkoko ezibiika tezaagala kerere kyovula bwe tuba tukubiriza abalonzi tubagamba temusembera nnyo kumpi bintu bikola ki bireekaana nnyo kuba enkoko tezaagala bizireekaanira esebo kaakati biki ebisinga okuviirako enkoko okufuna stress oba okwenyamira naye nza sebo kibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga ffena tuwulira stress naye tetumanyi ki ekireeta obweraliikirivu obwo kuba obwennyanimuivu obwo mu nkoko okusooka kwa byonna nja kwogera ku entambuzibwa y'ebinyonyi bino oba ey'enkoko nazzi kuno olengera abantu nga basibye enkoko ku takisi zijja zirengejja naye ng'evudde wala evudde lugendo evudde embaale okutambuzibwa okwo waliwo okwo okwengeri eyo waliwo abaziteeka mu bukeeji obukeeji obwo busanga ku booda nga babusibyeko abamu basiba ku booda kwennyini zirebeeta emitwe gitunula wansi ejja empewo egikuba nga mbi nnyo endala zijja nga bazifuutiise nga ziri mu bukeeji kati entambuzibwa eyo esobola okuleeta ki stress olw'okuba nti oziyisa mu bireekaana ozinyigiriza ebbugumu lingi woozitadde then ekirala okugema kuno okwolaba kuleeta stress kuleeta kutya stress jjukira bulijjo bwe tuba tugema tukozesa akawuka kennyini aka virus naye nga tukasibya amaanyi gaako nga tekalina maanyi galwaza bulwadde singa kaba tekali mu mubiri kati tukwata akawuka kano ne tukateeka mu mubiri gwaki gw'enkoko akawuka kano enkoko ebadde temanyidde kawuka ako olw'enkyukakyuka yokka eyo ereeta stress n'enkwata eno gye tuzikwata tuzigema oluusa tewali nnyinizo tulina balunzi balabirizi enkwata gye bazikuta eyo yokka ereeta ki olumala okugema n'akasukaeri ekyo kyokka kireeta stress then ensonga endala eyali badde ereeta obwo obwennyamivu enkyusa y'emmere okuva ku mmere okudda ku mmere endala kyatabbu nnyo ekyo nno lwaki alinga mwana muto nti asookera ku mata ate agamaama naye era bw'omuzza ku mata gano agafa aga bulijjo ekyenda kikola ki kirespondinga mu ngeri yo nekigamba nekyekangamu nakuno bwe kiri ku nkoko nti bw'oba ogijja ku mmere y'obuto n'ogizza ku mmere y'enkulu n'okikola mu ngeri y'ekibwatukira kireeta obuzibu ku kyenda nti ekyenda kino eno kyo kiriwo okubanga kikyukakyuka mu nkyusa y'emmere singa oba ogikyusiza bulungi naye bw'ogireeta kibwatukira kikosa obuwuka buli eri obuli mu kyenda obutuyamba okubanga bukuba emmere ne bukikosa kati we bukosa obuwuka obwo kitegeeza emmere tegenda kubibwa bulungi awo ojja kulaba ebiddukano emmere tejja kuliibwa bulungi n'obunafu kubanga teziridde ekirala empewo embi oba poor ventilation singa oba enkoko oziggalidde kati waliwo ennaku zino abalunda enkoko n'azisibira mu kintu nga tewali wadde empewo nungi azikweka babbi
kakati empewo webe kunganye muri munda mu kiyumba ngambi kiretamu kye tuyita oxidative stress kubanga twetaga oxygen okutambuza omubiri nokola obutafaali obulwanisa embeere embi eyali badejja so kati nekyo nakyo kubanga empewo mbi kireta stress. Ampulirizo oli kumando so dakiika ziri 24 zigenza mu 25 zize kusaawa emu yakawungezi ka leero ndi ne musawo Dr. Malon Tusuubira kuva mu Quality Chemicals tutunulira bulunzi bwa nkoko. Tukote ku kirwadde kya stress oba okwenyamira mu nkoko bangi muli stressed ne muloza nti bikoma ku mmwe. N'enkoko zikiyitamu ndozera n'ebisolo ebirala byonna biyita mu kaseera kana ka stress okusinzira ku mbeera. Kankomewo tumpulirize maaluso okuli dakiika 29 zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungezi ka leero. Nze Kalule Lameka programu Kkirizo Bagaana tuli ku CBS FM Emmanduso tulina aba Quality Chemicals tutunulira bulunzi bwa nkoko. Ninjagala kujukiza nti aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu kalonda yenna akwatagana n'ebyamasannyalaze gamba ng'okutambuza amasannyalaze, line construction, okusika amasannyalaze ku bikondo, new connections ne wiring mu bizimbe, installation. Bakukolera amasannyalaze okuva mu generators ne solar panels, off grid, okukosa n'okukukanikira ebyamasannyalaze byonna. Aba Silver Technical Services balina enteekateeka ne Post Bank Uganda nga banka esobola okweyama ne Sasula project nga bayita mu zironi eri bakasitoma balina zi contract ne Silver Technical Services. Basange ekyali wajjala Namugongo Road, Ebenezer House, opposite Matters Hardware. Essimu kwokuba eri noti 752 Lukaga 17 Lwenda 42 oba noti 7 noti emo Lukaga 17 Lwenda 42 ojja kuba omanye bisingawo. Abakyogero bongera okukutegeeza nti balina bingi bibakola. Ebizigo ebyakyogero ne sabuni wa kyogero gyali mu bungi. Kyogero vitamin E pink kizigo ne sabuni, kyogero cocoa butter kizigo ne sabuni, kyogero aloe vera kizigo ne sabuni, kyogero non perfumed jelly kizigo ku lwabo abatayagala buwowo n'ebika ebirala bingi. Ebizigo bino ne sabuni omuzadde bikwasa omwana wo ngadda ku ssomero bw'aba yagenze nabyo bigule obiweereze ku ssomero kubanga ojja kuba omukwasiza omusawo mutuufu agenda okukuuma olususu lwe. Olususu lw'omwana wave ku ssomero nga luli stede. So nga ate naawe omuntu omukulu obyetaaga nnyo. Bifune mu dduuka lyonna erikuli okumpi. Bagambe njagala bintu bya kyogero. Edduuka lyonna erikuli okumpi ojja kubifuna ate era ne mu supermarket zonna mwebiri n'emmotoka zibitambuza ojja kuba oziraba ne mu kikubo osobola okugendayo era n'osuubula. Essimu kwokuba eri noti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68 72 ojja kumanya bisingawo. Kujukiza ne Forest Resort Reza. Forest Resort Reza atanaba kutuukayo mu budde buno okeereye kubanga olwali waliwo enteekateeka ey'enjawulo eri abaddu ba Allah n'abantu ba Allah mwenna. Ku lunaku luno lwa Eid waliwo omuyimbi ow'enjawulo, live band ekuba, ebyokulya ebya buli ngeri gyebiri, ebisulo gyebiri. Genda kati n'omwagalwawo mugende musuleko eyo. Maama munaabeeranga waka ekiseera kyonna mugende mukyuse ku bulamu osuleko mu buliri bw'otayaze nga babukwalidde kasuka katawulo bakategese bulungi nawe osuleko gy'otayaze ogenda kulaba obulamu nga bukyuse mu ngeri ya muggundu. Ekifo kigazi bulungi Forest Resort Reza osobola okuteekerateekera omukolo gw'engeri yonna. Conference halls weziri na buli kimu. Emmere ya wano bagifumba n'ey'ebweru Continental, swimming pool weeri, children's center weeri, n'olwekyo ekifo kirungi nnyo genda bakuweereze. Osobola okulaba bye bakola ng'oyita ku mutimbagano gwa www.forestscaperesort.com. Yita okola bye bakola oba obookinga n'okubookinga. Bali wali Lweza ku luguudo lw'Entebe ng'oyolekera Kajjansi nenga tonaba kutuuka. Lweza ku luguudo lw'Entebe ojja okubasanga. Essimu kwokuba eri noti 7 noti 8 521 995 oba noti 778 333 486. Tukyaline musawo Dr. Malon Tusuubira tutunulira nsonga za bulunzi bwa nkoko. Wetuviiriddeko wali otugambye Dr. nti stress nyingi ne wasobola okuva kutambuza binyonyi, okubigema, kukyusa emmere n'ebiringa ebyo. Kati njagala tukwate ennyingo ku nnyingo ku zino 3. Kisoboka okutambuza enkoko ne zitafuna stress? Kisoboka. Kati nkikola nti? Neyanza nnyo ssebo. Kakati singa onooleeta stress kagenderere ogitegekera.
n'oteekawo engeri y'okutangira omubiri okubanga guli yakitinga ku stress eyo gy'otaddewo n'oziyiza okikola otya singa oba oyagala kutambuza enkoko zino tezaagala zinyigiriza zeetaaga ekifo ekimala ozitambuliza nga zeetaaya kati ofuba okulaba okusooka kwa byonna ng'ekifo ky'ogenda oziteekamu kigazi bulungi mwe zigenda otambulira ekyo kyekisooka empewo eyitamu bulungi toziyisa mu kerere sizisa mu kerere bwe mba ngenda Jinja ngenda kuyita mu kibuga Kampala wakati bwe kiba kisoboka tozitambuza misana oba olaba nti emisana keera ajja kuba muki mungi osobola osala n'ogamba nti kantambule ekiro koko zange zino obutazikosa ekyo kiri awo engeri eri awo ekirala tugambye ku empewo ebeere ng'eyitamu bulungi ezituukako ebbugumu teririimu mwezitambuliza omuma temuli bbugumu tozinyigiriza empewo eyitamu bulungi tebazireekaanira zino ngombe zivuga tezijja kuba na buzibu ekirala kisobola okukola singa oba oteekateeka ozitambuza tulina supportive oba ebyo ebigiyambako okubanga bizzaamu omubiri amaanyi okusobola okulwanyisa embeera eyo egenda okujja tulina vitamins ez'enjawulo zetusobola okuwa enkoko ezo vitamini ngaki kati quality chemicals erina ka vitamin bakayita Keprosil akadagala ako okwata enkoko zo n'oziwa ennaku 3 nga tonnatambula kiyamba enkoko eno okubanga ezimba obutafaali obw'amaanyi obugenda olwanyisa embeera eri gy'ogenda oteekawo kitegeeza stress ne bwenejja tejja kukosanga oli ataakola kino ate jjukira nebyo zitambulizaamu already omaze obiteekateeka nti kifo kigazi bulungi kimala zeetaaya zifuna empewo awo oba okitangidde enkoko bwe mba nzitwala ku katale zimaze okukula zingenda kuzijja mu ssente zange ndowooza tebinkwatako oba ziri stress kyoba biki awo mba saagala kumanya kuffe entegeera yaffe eya bulijjo ng'omukozi wa bizinesi oyo ye musuubuzi tekimukwatako naye bw'otunuulira ku by'embeera ennungi ey'ebisolo oba kye tuyita animal welfare si kirungi wadde ogitwala kugirya kubanga omubiri ogwo gw'olaba singa ogunyiiza olaba ennyama emu gye musanga nga olredde embino gisanga myukirivu ng'erabika bubi yakyusa ekkala kitegeeza ekisolo ekyo kyabadde stressed nga bakikola ki fe abalya tetubiriiko naye ate ng'omubiri guba gwadidde kemika ezo oba eddagala eryo eriri mu musaayi okubanga lisaturatinga mu mubiri kati gw'olya naye ng'olredde byoli olredde ennyama eyo yakoze eki si ennungi ennyo olwa stress eri kale tekyalibadde kirungi wadde ogenda kukola ki kugitunda kakati ate mu kugema nyinza nti okuziza stress kubanga ekyokugema situgenda kukyewala zirina okugema oba zaagala oba tezaagala kakati ekyo yo stress eyo sure deal nedda sebo yalibadde sure deal singa togitangidde kati njitangire ntya mu kugema kakati ogitangira bwoti jjukira okugema kuno eno tugambye nti tuddira akawuka omubiri gwe katamanyiiridde ne tukaleeta kigenderere ne tukakubamu kaziiza obulala obujja bwe tukakubamu omubiri gukozesa amaanyi mangi okuzimba obutafaali okusobola olwanyisa akawuka ako singa kaliba nga kakoze eki nga kazze nti tekasobola kukosa nkoko eyo kakati olw'engeri eyo twetaaga amaanyi mangi agakozesebwa okubanga tuzimba omubiri ogwo oba obutafaali kitegeeza ki singa omubiri guba nga munafu obuwuka obulala bwonna busobola okukola ki okwegazanyizaamu nga bacterias obuwuka obwo obubi obwo bwe tusobola okufuna mu mbeera oba bukyafu biki ebyo kakati kyetukola kyekino era bw'oba onaatera okugema okwata vitamin oli gwe nkugambye Keprosil okwata Keprosil oyo n'oziwaako ennaku 3 nga tonnagema then lwoba ogenda okugema n'omuyimiriza kwolwo toziwa n'okola ki n'ogema ate era bw'omala okugema oyisaawo olunaku lumu era n'ozongera ki Keprosil wabuwunga otabula mu mazzi ne zinywa
kakati ekyo kiziyambako nti omuliro guba gunaagenda okunafuwa gusanga oledde oba oguwadde ekiguzaamu ki amaanyi kati awo stress oba ogigobye. Kiprosiru bamutabula batya? Kiprosiru otabula ejiiko 2 eza sukaali okay. ze 20 grams mu kidomolera kya lita 2 jiiko 2 olianza okulaba nti nga butono jiiko 2 zokka zimala ezo ze grams ezo ate waliwo n'abaziteekako akasolya nezisukka ne mu gramu ezo ng'ayagala kacayi kamuwomere bulungi tezirina kubaako kasolya k'amaanyi kuba oba ojja sukka erina kuba nga eryawo ejjudde naye tebimbye nga tebimbye kituufu nnyo noziwa stress era tajja ne waba wakujja takosa nnyo takosa nga bwe yali badde wali nga tokoze eki era abajja bw'ati ng'omubiri gugamba nakufunidde dda akadagala twakutegedde osanze ndaba nga kitereera kaakati ate mu kukyusa emmere kubanga nayo jjukira zitandika mugita pre-starter ne starter nezidda ku grower zigenda zambuka tekyewalika kati ate awo stress negiziiza ntya kaakati mu kukyusa emmere twalikoze tutya okutangira stress eno kakati awo kyetukola nti bw'omanya nti ngenda kukyusa emmere enkya toleeta lumu gy'ogenda okyusa n'okola ki n'oteekawo nedda jjukira nkugambye ekyenda kiri kyo weekiri n'enkyukakyuka yonna ey'ebyokulya naye singa oba okitegeerezaako nti owange nkola ki ndeeta empya gezaako okukyusa mu nkola yo kubanga kati tugenda kudda ku mmere ya muwogo tuvudde ku mata kino kye tukola bw'oba olina ka vitamini kaako osobola okukateekamu Kiprosiru bw'oteekamu ka vitamini kaako emmere eno tugitabula nti ngenda kuteekamu wemba njagala kukola 10% ngenda kukwata 25 z'enkyusa empya n'75 enkadde nzitabule wamu 25 mpya 75 nkadde gyebaddeko ekyenda kino wekinaalya kiga nga leero bikyuseemu kitandika nakyo okukyukakyuka n'enkyukakyuka yaki ezo zennaku tugeze nga 2 kati eziddako n'okyusa n'odda ku 5 nekigamba leero nno birabika bikoze eki bikaaye nekinywezaamu nakyo mu kukyukakyuka olwo ne ka vitamini ko kakola ki okateekamu mu mazzi nti giramu nga nakutegedde olunaku oluddako ng'odda ku 75 empya 25 ki enkadde omalayo 10 ng'oddira ddala ku mpya ekyenda kiri kijja kuba kimaze okwadjusting okukyukira ddala eyembeera ogiwa ennaku 2 osobola ogiwa ennaku 2 kikola naye kisinziira gwe ku kikyoyagala naye ng'ennaku 2 zaali badde nga zikola ki zikola kubanga enkoko ejja kulya emmere okuva ku makya mpaka olunaku lw'enkya olw'okumakya ate eddemu mpaka olw'enkya olw'okumakya ekyenda obudde bukimala okubanga pikinga esebo ampuliriza embeera gye tulimu ya bulunzi bwa nkoko ndooza awuyizeewo era okutte bingi mu kanyomero ako kakati singa enkoko zibeera nga zimaze okufuna stress kali akadagala otugambye kayambako okuziiza ka vitamini nga tezinaba kulwala kati tugeze stress emaze okuzikuba kati omulimi akola atya kakati stress wezikuba already ekyo kiba kikulaga nti omubiri gwanafuye bwe gwanafuye ne guba nga tegusobola kulwana n'ambeera yonna ejja tugeze singa wabaawo obuwuka obwa bacteria obuzze kitegeeza ki nti waliwo obuwuka kati saawa zino obukola ki obuliwo nga bwe nakugambye nti mu kyenda muno tulinamu obuwuka obulungi naye singa obutofaali bw'omubiri bunafuwa obuwuka obwo bwennyini bufuna advantage okubanga bulwaza ki obulwadde kakati awo wenkwadvisingira omulunzi wange omwagalwa okubanga onoonya omusawo n'omwebuuzaako tukola free farm visits tujja ne tukukyalirako ku bwereere ne tulaba ekisolo kyo bwe tumala okiraba nti kati stress ekikutte naye kati kirina buzibu ki ne tunoonyereza ne tusobola okumanya ekituufu kye tukola ki kye tulina okuwa
ne weewala kiri ekyokubanga ofuuka pharmacy egaba buli kimu nti polypharmacy nogaaka nguleyo kano njiteeremu oli dokita atamanyi kyokola. Naye oba weebuuzizza ku musawo tuba tusobola okujja ne tulaba kiki ekyaleese obuzibu kati kawuka ki akaafunye chance eno then ne tumanye ekyokukolera. Esebo bulunzi bwe tutambuliramu ekitegeeza singa omulunzi alaba embeera yonna eya stress kubonero buli bwe twagambye enkoko giraba eyongobedde tekyalya bulungi tekyabiika ekogga eggwawo eddagala erisokerwako kunoonya musawo nga tonnagula buli ddagala. Esebo kaakati waliwo n'ekirala kitulaba mu nkoko. Enkoko zonna bazireese omulundi gumu nekyo kankikugambe nga tukomyewo. Ampuliriza njagala kusooka kujjukiza nga tugenda mu okumulamu okwo kujjukiza amata ga lato. Mata malungi nnyo amata ga lato milk. Ndoza bwe mwogerako mwena mumutegeereyo mata malungi nnyo gakolebwa ku mutindo gwa waggulu ate nga gwa wano waffe. Lato ge mata gesigika era gosaanidde okunywa buli lunaku ng'omuntu omukulu ate n'abantu bonna mulina abaana abato. Amata ga lato gali mu bika eby'enjawulo ate nga gasangibwa mu maduuka mu Uganda yonna ne Uganda gyali n'ebirala byonna. Lato bintu bingi naye essala tulitadde ku mata olwaleero. Beera mulamu, beera musanyufu, weekwata amata ga lato ogenda kulaba nga obulamu bukweyongera kukweyagaza gwe mwennyini anywa ku mata ga lato. Ryan Air Cargo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China ejja groupage ne Sekinomu bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri n'okuva ku hoteeri okutuuka ku kisaawe okukosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvunula oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri ogwegala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogw'omusuubuzi weeyune enyumirwa empeereza yaabwe etasangika. Basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa na Bugabo Street. Esimu ko kubiri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 8 8 na ojja kumanya bisingawo. Bana Uganda sabuni omulungi eyegulidde erinnya asinga ennaku zino era bw'oba naye gwe omusuubuzi omanya ogenda kukola nsimbi ate nawe omuntu wabulijja amuguze omanya oguze ekituufu. Sabuni oyo ye Jama White Washing Bar Soap atukuza nnyengo ye mu bwevu nnyo mu ngalo alina akawo kalungi ate taggwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula sente za nsikobuseko bw'ogerageranya ku bbeeyi eya sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimbikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spberry, Lanzo Ice Cool Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga. Mugezeko togenda kwejjusa gw'oliwogenda mu dduuka bagambe njagala Jama White Washing Bar Soap bagambe njagala ne Lanzo Bathing Soap. Supermarket bagambe bwotyo, genda mu kikubo bagambe bwotyo. Waliyo abachapa General Enterprises ewa Haji yawulirese mu bungi genda osuubule. Tabula Properties Limited Company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa atenga bya bwannannyini balina estates nnyingi omulimu era Kachiri Estate Hoima Road milioni 16 kutuka kwa 2, Nampunge Kachiri Hoima Road milioni 16 kutuka kwa 2, balina Namusera Mabombwe milioni 25 kutuka kwa 3, Bukalango Prime Estate mita 10 kuva ku Main Road milioni 3 kutuka kwa 3 Bomba Road balina Bombo milioni 15 kutuka ku 17, Gayaza Busukuma kilomita 2 kuva ku Main Road milioni 23 kutuka kwa 25, amasanyalaze n'amazzi webire beeyi eyo ejja mu nsawo n'ekibanja mpola kkirizo wagenda enansi na ku masitowa osobole okukwata polotiyo mu bwangu bw'ekitalo. Essimu bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 6 sisimuka ng'otunula ku butonde Brevard Sands Road Kalangala obutonde bwetolodde ebisulo byabwe byoyoteddwa bulungi bijjudde kalonda yenna ow'omulembe akawo kava ku nnyanja kamu ne kava mu kibira ne kakutuukako kwegamba ndobeera mulamu obwo bwennyini obulinnakyo nga buli wootunula olaba ku nnecha oba olaba ku butonde bakola bingi abaagala n'omusobola okugendayo nammwe abatali baagala n'ogendayo ku bubwo oyagala kukola kabaga ka ku nnyanja balina MV Brevard Speedboat mugenda ku nnyanja kulinga museeyeye nga bwe musala keeki mu badansi muli ku mazzi wali
pati neryoka enyuma ne bitambula bulungi. Bafumba emmere eya wano, accommodation ebisulo weebiri, buffet lunch, dinner, swimming pool, guided forest walk, live band, steam, sauna, gym, campfire, bouncing castle, ate emiwendo gisoboka. Genda ku mutimbagano www.brovardsunslodge.com obukinge kati oba olabe ebifaayo. Bali Kalangala ku kizinga ky'Essese. Esimu k'okuba noti 771 lukaga 11 lunana nkaga munya oba noti 7 noti 8 bisatu asatu munya lukaga 55. Alina ekibuuzo kyo oli wa ddembe okukisindika ku WhatsApp yaffe oba mu maaso otinzo kuwayo omukisa katulabe nga tuvudde mu kuumula mu ampuliriza Emmanuel Sokoli dakika zidduka tulina Abakolit Chemicals. Dr. Tusuubira tulinaye Katumba programu ya leero. Dr. nga kuwa ebibuuzo nga bibiri, ekimu ku bisembayo nti enkoko kuliko abamu ne bazireeta olunaku lumu zonna baziguze wamu ziweebwa emmere y'emu n'osanga nga zino nnene nnyo ate buno nga butono nnyo. Imbalance eyo oba ekizibu ekyo kiva ku ki? Nga bw'ogambye nti baba bazijje mu bifo bya njawulo. Aŋŋambye nti mu kifo kyekimu zijjiddwako mu kifo kyekimu, breed y'emu, amazzi zinywa ge gamu, emmere ezirya y'emu, n'osanga nga zino nnene nnyo ate nga zino zigaanye. Kakati ebizibu ebibaawo nnyo mu balunzi nti osanga omulunzi nga ye kennyini talina budde bwa kisibo kye, wabula ng'ateekawo mukozi asonga busonzi nti gundi kola kino. Naye enkoko zino waliyo enkoko ezibeeraawo nga zo muteekawo emmere naye nga zizannya buzannyi, era oluteekawo emmere buli ne budde eri ne buzannya, buli ne bwetoola eri ne buzannya nga tebwagala kulya. Naye wobeerawo ng'otaddewo okufaayo okw'amaanyi, enkoko eyo zonna n'olaga nti ozijjayo eri mu muzannyo zikole ki? Zisobole okujja zirye, zisobole okulya. Ekyo kisooka. Ekyokubiri, emmere naye esikiriza. Waliwo emmere okuba nga si nnungi, tewooma, ng'ezimu ziraba emmere tekola ki? Tewooma. Amazzi tegawooma, ogaleseemu olunaku lulamba. Ekyo kyokka nakyo kikendeeza ku consumption n'okulya kwaki? Appetite neebula nga tezirina appetite. Kati neemanyire okuba nga yeetambulira nga tebiriiko. Ekyo nakyo kireetera ezimu okuba nga nnene, endala nga ki? Nga ntono. Naye kati omulunzi ekyo oba olina kyegendereza n'omanya nti enkoko zino emmere tezigirya bulungi, katukole ki? Katukyuseemuuko. Ogenda nga naye zibale tezirya zikoze eki? Kyovula oteekamu emmere empya mu butiba zonna zijja ne zirya, naye bwekaddiwa ng'eruddemu akabanga tezirya. Kati kyokola okuggyawo ekyo ziri tezirya zino zirya, oteekamu emmere entonotono mu katiba ne bagirwanira neggwamu, n'oyongeramu endala. Awo osobola okufuna enkoko nga zonna size etya, ozikuuma ziri active. Oteekamu empya ne zijja olw'okuba beewunya bulungi, mulimu akawo ne zijja neggwawo, n'oteekamu endala ne zijja neggwawo. Naye olw'okuba twagala okuwummula okusongoga, agenda oteekemu omwana nagenda najjuza akatiba, oteekemu ku makyo n'oddamu ekiro, osanga obuzibu obwo. So kati kiva mu ngeri bwetyo. Kanfunye omuntu omu bwagi nawe okuliriza wanje nze nawe gaita ndi Bukunda Ssebo. Ennyabo Ssebo soko kubaza programu yo yanzibula nnyo amaaso mu kulunda. Nali ndi mulunzi nnunda nkoko. Olina omukulu ky'omubuzizza nange nsala nyongereze ku ekyo. Mukulu nze ndeeta enkoko, ndeeta buno obuto, nitandika obulisa. Naye mulimu obutono n'okalaba nga bulyanga nga buna nga bwe butono nnyo nnyo, era nga ne bwokafuuwa kasinduka, naye nga zo endala zo ziraba nga zitambula. Ekirala mutuyambe kutambula ku mmere y'enkoko. Waliwo osanga emmere emu ey'enkoko mu matundiro n'ogisanga oba gitumbu oti nga mulyanga mulimu omuntu obumasaamasa oli obutegeddeko omukulu mmeka obe nga atunudde mu musana omungi mu kyekyo omulimu kyatu gwe tusanga alimu obwo. Mukama wange kiva ku kyakyoyo era bikiriwo ki ebateeka mu birungi oba bibi. Gaita Bukunda. Kale batulabire Nalongo Gaita. Wanje muganda wange we bali kuweereza Ssebo nawe okuliriza bazira James Dave omuto kusengera stage bakulumba lamusijja naye nze complain gye nnina naddala ku nkoko bagenda ne batusomesa
ne tubikwata bulungi ne bagamba otabula bwoti ozirisa bwoti mu kiseera bwezi n'okola buli kibakulagiridde n'ogenda okutuuka mu ssaawa y'amakungula ng'obukoko buwewuuka ekintu ekyo kiva ku kinze bazira olunaku olungi. Kale tweyanziza Wanji Ameka Esebo webale kuweereza ssebo Esebo n'omusawo omulamusizza Ezekale Maluna Munankyukakyuka member Uganda Media Callers Association. Musawo ayogedde ku stress. Ekoko ekisooka okugenda ofuna stress nennyiniyo abayina stress esinga ey'enkoko. Kati agenda okutabula nga ye stress already eri waggulu. Ekyo dokita ngaffe abawa enkoko eddagala n'emmere eno yo stress eyaffe tugenda gikakkanya tutya kubanga nzende eri waggulu n'amasimu nkuba nguni mpolaayo zino mbulire enkoko eddagala eyo stress si yeyongera ku y'enkoko nesobola okufa oba okusobola obutalya bulungi kozi nyongeza kutya dokita ekyenkoko obutalya bulungi ekituufu emmere twagala nnyo okutuma nekwatira mu katiba ate oba ne bwogenda n'oyanjala mu bwanjazi mmere eyo olaba nga zongedde okukola ki ng'okulya sebo dokita webale kuweereza yongera n'okusomesa n'ebika by'eddagala ebyo oyongere okubitunyonnyola obulungi n'amatabi agatunda eddagala lyammwe mugongere kubanga omuntu bw'atajja luzira bw'atajja wano katwe teri wosingana koyite kemiko webale kuweereza sebo batulabire webale nnyo amasimu gangi Wanji Weba kutuweza sebo. Esebo nawe okuliriza Nze Kasenge John Bosco ndi mwami wa Kabaka omuluka guno baguyita Butalaga. Naye waliwo nange ntera okulunda wano ku bukoko bwange. Naye ogenda n'ogulayo emmere n'osooka neba ng'ekuza bulungi ng'ebirungo babitabula bulungi. Ate ogenda okuddayo ng'ebirungo babitabula oba bubi. Bagamba nti ate ekirungo kibi ensonga lwaki wugize buti. Wala tebifaanagana. Batucupula batyawo. Era bulungi. Kale Kasenge webale akadde katukome kwaga amasimu wadenga gakyaliyo naye obudde butugamba nti weewaawo katukomaawo mukadde mayanja ekiryokya nkubuuziza kunyi yatwala bulungi bwansi ku ggombolola ya Musale Bulera ate ne musaza Singo era alinamu obukulembeze antegeezzaako mukadde mayanja oyo nti bagenda kukola bulungi bwansi ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gw'omukaaga nga bannaggombolola ya Musale Bulera mweteekerateekera okukyaza Katikkiro kale nno bulungi bwansi omuggundu agenda kukolebwa mu ggombolola ya Musale Bulera mu bitundu ebyenjawulo mukadde mayanja ekiryokya bwatu yantegeezezza nga 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omukaaga bulungi bwansi tumwenyigiremu musawo tumalirize ebibuuzo biwulidde akadde kaffe kagamba weewaawo Esebo tweyanzanya ebibuuzo ebyo abalonzi baffe abalungi ngenda kutandikira ku ky'omukyala eyagambye nti obukoko buba butono nnyo ate nga babujje wamu kakati okusooka kwa byonna tulina bangi kati ba breeder abayaluza obukoko abamu nga bamanyiddwa abalala n'okumanyibwa tebakola ki tebamanyiddwa ate ffe abalunzi twagala kyalayisi kyekisooka bw'owulira nti mukwano gwange ayaluza kakoko ka 1,500 ng'ogamba kola ki mpa kale ate ffe eno tutunuulira nnyo bizinensi omuntu singa anaatandika okuyaluza okulunda enkoko ze nga ayagala zibeere parent stock nga zizaala amagi gano agagenda okuyaluza obukoko bw'anaatunda abamu batandika okufulumya amagi ago naye nga n'enkoko zikyali nto neweekanga nga obwana bujja kuvaamu naye nga buki nafunga buluyongoyongo naye olw'okubanga ye yataddemu ayagala kaki kasente kati ebizibu ebyo bibeerayo tetumanya correct source wawe yali baddajja kale ensonga yakitukubiriza abalunzi abo nti singa oba weekutte ku musawo era ngenda kubasomera ku nnamba eno osobola okwebuukingira farm visit oba n'okuba quality chemicals n'ogikubira ne weebuuzaako ne tusobola okuwabula oba okuwa ani anaakuwa emmere ennungi ani anaakuwa obukoko obulungi ne mutuuka ku faamu ye ne mulaba embeera enkoko gye zirimu enamba eri 0706 46 34 95 ngenda kugiddamu 0706 46 34 95 kakati ekirala twayogedde ku kyemmere busobola okujja nga butono naye bw'otabula emmere ennungi ne bugenda nga bukola ki buvaayo naye kati obuzibu era bwe tulina ennaku zino essimu ekola nnyo nti ntabulirayo kiro 10 sente meka nti 20
nga akutabulira byataddemu kyobola agambye nti mubaamu silver olaba ogumu musenyu gwennyini gumbateekamu bye baagala ng'emmere baleeta naye kakati singa obozze mu musomo ogwo ogwa buli lunaku olusembayo mu mwezi tuba tusobola okukubuulira Saturday sembayo mu mwezi tukubuulira ki ekyokukola nti tabula bwoti naawe n'otwala obuvunaanyizibwa ogenda n'omanya nguze mukene kilo 10 ne bazipimanga 10 si musenyu oba okitegeera netukulaga bw'otabula obulungi brand n'olaba nti ono brand si mulungi ono aliko obubu njagala ono naye oba toliyo bakuwa bitakwatagana mukulu Kalema naye muyita ajje mu musomo ekyobukoko obutono byonna tujja kuba nga tubyogerako mukulu Kasenge John Bosco emmere era akomplaininga mmere nti batabula nga tubagamba naye emmere neba nga tekola ki sinungi bukoko obumu butono twetaaga ojje tukubuulire ki ky'olina okutabula bwe tukubuulira omanya nti kale kangule kale neetabulire oba kale kambigule mu bipimo bye ŋŋambiddwa ntwale mu kyuma bantabulire okusinga lwe bakukolera obukolezi mpozi mukulu Kalule waliwo agambye nti kuddagala tujjukizeko ku ddagala lyammwe at least ebikanga biibyo nga tugenda eddagala tulinayo eddagala lye bayita Cobact Cobact kaddagala kalimu sulfamethazo and trimethoprim ennaku zino baliyita eddagala lya sulfa naye akadagalako kalungi nnyo ensangi zino nti eddagala lingi nnyo eririwo naye ogenda okwekanga erikozesebwa lingi nga liganye naye kuwetukateekawo kakoze byamagero nnyo era abalonzi baffe bakogerako nnyo kajjanjaba kyako kajjanjaba buli kirwadde ky'ekiddukano mu nkoko buli kirwadde ky'ekiddukano coccidiosis colibacillosis salmonellosis tulinayo n'endwadde ez'amawugwe ezikwata ku respiratory system nako kakolawo bulungi ne tuba n'akadagala ke bayita Vetpro Amprolium nako kakolako coccidiosis ako kakozesa ne mu kutangira kubanga nga bwe nkugambye nti balabirizi be babeerayo osoomubuuza ekiyumba kikalu nagamba kikalu naye ogenda otuukayo omusawo nga kibisi ng'obuuka bujja kuzaala buzaazi kale woba omanyi nti omulabirizi ogwo olina munafu akadagala kano kakuyamba okutangira buli mwezi osobola okawamu ennaku mmeka 3 n'oba ng'otangira coccidiosis oyo n'atakola ki n'atabawo then akalala tulinayo akadagala ke bayita OTC 20% nako kayamba okuba nga katangira endwadde ezisinga ezikozingibwa bacteria infections mu nkoko ne Keprosil nga twamwogeddeko mulungi nnyo kuziza stress n'ebirala ebiringa ebyo alimu n'obulungo obwa antibiotics obumu mulimu bwa antibiotics nti singa ofuna mild infection nti infection si yamanyi etandika butandisi vitamini oyo yekka asobola ogijjawo kubanga alimuko eddagala mu ye so ebisinga oba kube kweri 0706 esebo 46 34 95 ye bookingire okukyalirwa okw'obwiriri 0706 46 34 95 ogamba si kusiibudde toyanza nnyo ssebo anange neyanziza okunsembeza pozi nja kusaba ntumireyoko abantu bange nga 3 bokka maama wange omwagalwa Madwin Nampewo ne Elijah Muwanguzi bali Kabembe Kabembe Mukono n'omukyala wange Esther Kisaache oyo mulese yewaka kale toyanza nnyo abalonzi baffe tubaaniriza mwenna essimu tugibawadde musobola okukuba ne tubookinga farm visit ne tujja ne tukulambulako ne tulaba ekisibo kyo kiyimiridde kitya osobola obutakola loosi osobola okufunamu toyanza nnyo toyanzege ampuliriza ngenda mu ssaawa yakubiri n'aba disitulikiti y'e Mukono baatuuse dda wano tuli nabo okumala akaseera twogera ku bigambo by'e Mukono n'okwongera okukyusa Mukono Quality Chemicals kati zino programu 2 ezidiringana ziwedde ate kati tubalinda ku Lwokutaano olusembayo mu mwezi guno ogw'omukaaga era bagenda kudda batuwa omusomo ku Lwokutaano olusembayo mwezi ogw'omukaaga era batuwa omusomo ku bulunzi bw'enkoko ate ku Ssabbaata oba Saturday esembayo mu mwezi ogw'omukaaga ate musufune omusomo gw'enkoko olwo ate mu Lwokutaano olunaasooka mu mwezi ogw'omusanvu era bakomewo twogera obulunzi bw'enkoko kankomewo mu ssaawa ey'okubiri ampulirize Malusuku liddakiika ziri 9 zize ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero programu kkiriza obagana mwoli nze Kalule Lameka nga bwe kutegeeza nti ku ssaawa ey'okubiri eno nina aba disitulikiti y'e Mukono tugenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo ezifa e Mukono tugenda kwogera n'abakulu ab'enjawulo benjagala basooka bakulamuseeko n'oluvannyuma nkwe ku maloboozi g'omanyi
batwanjulire ensonga enkulu y'olwaleero. Nina Mugisha Haman Peter sebo tulamuseko. Balamusizza bassebo ne banyaba batuuliriza. Mukono mulungi? Mukono mulungi sebo. Okay. Nina Kamoga Hamza physical planner Mukono tulamuseko. Abatuuliriza mwenna balamusizza nnyo amanya n'eddoboozi nze Kamoga Hamza and physical planner wa Mukono district local government. Okay. Nina Buyinza Ambrose tulamuseko. Abatuuliriza gutunulemu omuzindalo gutunulemu abatuuliriza amanya Buyinza Ambrose gatunula za amanya Buyinza Ambrose nga nkola ne Latitude Consulting Group ekitongole ekyaweebwa omulimu gw'okuteekateeka plan ye Mukono district. Okay. Robert Arochu wali Arochu Sembero tulamuseko. Good evening, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here. Okay, Arochu Latitude Consulting Group Limited. Unembera ne Kadu. Funa we wagika tulamuseko. Balamusiza nnyo mwenna abekumbidde ku radio Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi 89.2 sebo banakyagwe balungi. Okay. Era bansabye okutegeeza mbaddeko n'ekitiibwa Myokasa Kiboobo ow'ekitiibwa Ssenyonjo nangamba nkulengeddeko ogenda kubeera embuga naye bagambe ekikopo ku luno tukitwala Kyaggwe gye tukitwala era n'okwebaza bannamukono abatugoberera abawaayo omusolo ne basasula ate ne batuwagira ne babuuza ebibuuzo ne bawuliza radio ya Kyabasa. Olwaleero abakulu be tukuleetedde okulaba nga twongera okutaanya okulaba butya bwe tuyinza okutwala Mukono yaffe mu maaso. Mukono eyeesiimisa. Okay. Tweyanziza nnyo Kaddu ye District Communications Officer atwala ebyamawulire omwogezi wa district y'e Mukono. Ssekibabo mugambe luli omukisa gwaliwo enamboole ne batugamba bannakyagwe tebakunja miti bakunja bantu twalinga mu butebe nga tulinda tulabe empewo bweyitaayitamu ati waliwo bakyankalanye embeera waliwo okubuusabuusa naye maaso mojike yalabikako kuno twesungira ddala. Ntege Kenneth Ntege aliwo Ntege yetolodde kale tutandikiddewa ku nsonga y'okuteekateeka Mukono ndoza kantandike ne Kamoga Hamza. Kamoga abatuuliriza bannamukono wamu n'eggwanga lyonna baddamu balamusa. Amanya n'eddoboozi Hamza Kamoga physical planner Mukono district. Ensonga etulese wano eno twagala okunyonyola ku nsonga y'okuteekateeka Mukono district physically kye tuyita physical development plan preparation for Mukono district. Mulimu guno sinza kutandika nga sebazizza bitongole wano wammanga. Soko okwebaza World Bank kubanga yetuteekamu ensimbi. Twebaza Ministry ya Kampala Capital City and Metropolitan Affairs okusingira ddala Under Secretary Mukyala Monica Demachu abadde atukulembedde okuva program eno yatandika. Twebaza Mukono district leadership political and technical. Political ekulembebwa omwami Honorable Reverend Peter Bakalwa Mukasa wamu ne technical ekulemberwa Chief Administrative Officer Mukyala Namanda Elizabeth. Mukwanjulira twafuna funding from World Bank under program ya ISG Institutional Strengthening Grant. Ne tufuna ekirowoozo entugamba nti muno Mukono eno erina okuteekebwa twewala ebizibu by'omu maaso. Okay. Era y'ensonga lwaki twafuna bakugu bannange aba Latitude Consulting Group okutuyambako okubeera nga tutegeka Mukono era nga tetugenda kikola feka nga Mukono district oba Latitude. Tulina abantu abalala abalina otuyambako okusingira ddala the political leadership. Mukono kusookera ddala okubategeeza tulina amagombola 11 ne town councils 5 byonna omulimu ogwo kugenda kukolebwa okumalayo Mukono district yonna. Abantu abalina otuyambako abakulembeze non-government organizations, technical officers at a different local governments. Tulina Mukono Development Forum yankizo nnyo okubeera nga tumaliriza omulimu guno. Tulina business community ate okusingira ddala
abantu betulowooza nti betuplaningira abantu benyini abantu babulijjo kubanga betuplaningira plan zino tubeera tuzikoze ate abantu bano bankizo nnyo okubeera nti tuzi achievinga tekikola mulimu tekikola makulu okubeera nti okoze plan ate nobeera ng'otereka nga tusobola kukola ki kugimplementinga so abantu bano bankizo nnyo era tujja basaba mutwanize butunaba tuzze ate ne tubeera tubawadde ku magezi mubeere nga mugatwala kubanga byonna betukola okulaba nti fena tuganyulwamu nga bannamukono neyanza sebo Kamoga buvunanyizibwa ki obutudde ku bibegabega byammwe mmwe ne Latitude mu nteekateeka y'okuteekateeka mukono empya okusooka okutwaliza okusooka okuyisaamu kigambo physical planning kintu kikulu nnyo era ebibuga ebisinga byonna bikuze lwakubanga biina physical planning entuufu physical planning bufunze katono nnyo physical plan eyawukana ku master plan physical plan tebyawukana na master plan master plan era byonna bukyusa bigambo yesebo kwega physical planning anja kitwalanga an efficient spatial organization of an area and the subsequent installation of compatible land uses. Bitegeeza ki mu Luganda kitegeeza okuteekateeka ekitundu ofuna bulungi era oluvannyuma lw'okuteekateeka n'olaba nti mbuno ebintu enkozesa y'ettaka nga ekwatagana nga eno eyawano tekosa egiddiridde nga biteekebwa mu nkola on ground kubanga ekisooka kye tulina okumanya ettaka lye tulina teri elastic terigenda kweyongerako oba wagula 15 ne wosaba essaala etya enkya toyinza kwesanga oli ekano obeera kweyo kakati poloti yo gy'olina okukozesa obulungi kakati ffe tulina district so ettaka lya district lyonna tulina okuliplaningira tulabe nga tulikozesa bulungi tuliganyulwemu olwaleero ate n'abaliddawo babeere nga basobola okuliganyulwamu ekibuzo kizemu wadde ng'okiyise kungulu badde nsuubira okuba nti oba teekateeka kitundu bwe kiti tulina enteekateeka bwe ziti wano wayinza kuba bwe wati okizemu nayo kiyise kungulu kaakati okutuuka awo nti wobeera oteekateeka waliwo ze tuyita land uses ofuna bulungi nti district yonna olina okulaga the different land uses and the infrastructure ebirina okubeera ku ttaka eryo erya district yonna infrastructure tujja twala amakubo mangi ofuna bulungi amakubo ga mitendera mingi tulinamu aga national UNRA tulinamu aga district tulinamu aga sub counties tulinamu n'amakubo ag'abantu ba bulijjo ago gonna plan eno erina okugalaga plan eno erina okulaga nti ebitundu bino tubitegekedde okubeera nga bikolebwamu nga okusulamu kwokka amakolero tulina okufuna wetugateeka kwokka ebyenfuna tulina obitereeza obulungi nti the commercial zones zirina okuzoningibwa zonna ziragibwe then tulinamu ekirala ekikulu ekyobutonde tetuyinza kibuusa maaso eplan eno eryagala okwachivinga environmental protection and management ofuna bulungi tebira byaffe tubimanye nti biri waneeno biri bunene webuti tulina obimanaginga tulina obiprotectinga such that ti ekibira kye tulina olwaleero kye tulina okuba era size yemu myaka 10 gijja mu maaso tulina challenge nti oyinza okwesanga mu 1995 otuba twalina ebibira square meters nga 5 sawa zino oyinza okwekanga tulina square kilometers nga 4 nowebuuza nti ebirala byakoze eki byagenze obuzibu bwava nti protection yabyo yali ntono kyeno document eno ya plan eno yekugamba nti muno kino kibira era development yonna terina kujja ngaekola ki eyingira mu kibira era oba oleeseewo enkulaakulana yonna tugamba kino kibira kyaffe plan yetugamba bwekiti it is a legal document after approval kyonjagala okikakasa and if it is a legal document wobeera okoze ekintu ekitakwatagana nakyo tubeera n'obuyinza n'amaanyi agakuvunaana mu ngeri emu oba endala then plan eno era erina omulimu gw'amaanyi
okubeera nti muno ekulaakulanya economic transformation ya district kubanga tulina the different land uses mu economic sector economic sphere zetulina okubeera nga tuprotectinga kubanga tumanyi zigenda kukulaakulanya bannamukono n'emirirwano esebo. Okay. Mugisha Haman Peter okuva mu Latitude. Yes, sir. Muli ba consultant abebuzibwako ebyensonga abaza okuyambako district y'Emukono okugiteekateeka. Yes, sir. Makula ki oba birungi bye musubira okuleka mu bannamukono nti bajja kusigala nga bannamukono emyaka gyonna bajjukira Latitude? Biki ebyo bye banabajjukirirangako mu buweereza buno? Sebo neyanziza omukisa guno Katonda mulungi. Mukono bwetwogera ku nteekateeka ya Mukono era tuba tutunuulira bannamukono naye tetusobola kutunuulira nja kuzaako emabega katono tetusobola kutunuulira Mukono yokka nga bw'otunuulira enjuuyo ne compound yo. Nkuwa example. Okay. Nti naye otunuulira Mukono ne baneighbour bo abakwetoolodde. Mukono nga yo weesanga nti okuva emabega wonna ebadde ekula naye ng'ekula organically nga si nteeketeeke. So twesanga ebizibu bingi. Twesanga bwe nkubuuza nti mu Mukono waawo osobola ozimba ekizimbe ekya levels 4 emyalira n'okwambuka osobola obutampa answer. Naye mu kuteekateeka kwegamba centers of investment investors bajja naawe kennyini bw'oba oyagala okuinvestinga omanya nti njagala emyalira 4 mu Mukono kyekino ekitundu kyentunuddemu. Okay. Okusinziira ku nteekateeka. That's right. Then bw'otunuulira mu byentambula tetulina ene public system, transport system. So ebibuga byonna bikula naye byetaaga enteekateeka mu bantu nkisitentya nti twetaaga deliberate thinking forward mu myaka nga tulowooza kati tukubetto ki myaka ejijja nga tutunuulira Mukono ezzeekuleetya okuvanga mu 95 n'owa emyaka nga 2 okutuusa kati we tuli myaka nga 3. Wesa nti Mukono bwe yali 1995 ebitundu ebyali urbanized byali bicoveringa nga about 33.5 square kilometers. Okay. Today bw'otunuulira Mukono mu urbanization currently esinga eri around 1,800 and esinga ne size ya Kampala capital city. Obunene bwa Mukono ewali urbanized. Urbanized awakulaakulanyiibwa. Kati weesa nti Mukono mu myaka 10-20 maaso ejijja tugenda kubeera choked nga tetukyasobola na kutambula. Okay. So twetaaga a well planned public or transport system mu Mukono. Tetutugamba nti Mukono yokka naye municipalities n'ebibuga ebigyetoolodde. Twetaaga okulaba nti ewali amakolero Mukono y'emu mu districts mu Uganda ezisingamu amakolero. You'll check that. Then we'll comparingamu around GKMA. Mukono and Wakiso and Kampala, they contribute the biggest in terms of GDP. Obugagga bw'eggwanga. So kikulaga nti naawe kennyini bwe bakubuuza ssente ogenda ziteekawa okuzinvestinga, then definitely you're looking at GKMA and Mukono is part. Kati bannamukono bwe kyandibadde ate bwe kirina okuba kuba scientifically statistics don't lie.
kulaga amazima kati it is upon us okuzikozesa obulungi tumanye nti kati mukono kati bwebanga egenda mu miliyoni esukkamu ey'abantu then emyaka 15 ejijja tujja kuba tutambula tutya twetaaga amakubo twetaaga ebifo ebyokusulamu twetaaga ebifo eby'amakolero twetaaga ebifo abantu we bawumulira recreation areas twetaaga ebifo eby'obutonde twetaaga ebintu ebya tourism and culture wa abantu we bajja okukola ki for balambule bawumule ng'era bw'obeera mu nju yo ng'olina sitting room olina w'ofumbira nawe weebaka olina even the sewage and all that and waste management kwegamba mukono bw'otunuulira mu kugiplaninga ffe tosobola giplaninga nga yokka nga bwe nagambye mu compound yo naye weesaa nti kasasiro gw'onoofulumya ate mu nju yo oba gw'ogeneratinze ogenda mutwalawo agenda tambula atya okutuuka gye tumugirira bintu bingi amazzi masanyalaze so I think kijidde mu kaseera akatuufu kwata awo wennyini wetugenda okusimbulira tovaawo amina 89 ampulirize madusokulira dakiika 28 zekusawa 2 ez'ekiro kya leero ndinaaba Mukono district tutunulira nteekateeka ya kibuga Mukono ebigambo ndowooza biwulira Kamogamuza physical plan yabikugambye bulungi ate kati ndine Mugisha Haman Peter ba consultant mu nteekateeka n'ekibuga Mukono naye akyatuwamu naye nga tugenda kudda ewa Haman njagala kujjukiza Mutesa 1 Royal University Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliza O oba A level okujja okwewandiisa mu Augustine Tech bawandiisa abayizi ku diploma degree oba masters era abayizi basobola okusoma buli lunaku weekend oba online eri abo abalina obuvunaanyizibwa obulala balina courses nyingi omuli civil engineering electrical engineering tourism and hospitality management mass communication and journalism industrial art and design education with ICT art with education business administration accounting and finance social work and social administration n'endala nyingi nnyo okwewandiisa kugenda mu maaso ng'osobola n'okugenda ku mutimbagano gwa www.mru.sc.ug oba kyalira Mutesa 1 Royal University e Masaka City Kirumba main campus obejiwa ne Kampala Mengo kakeeka Mengo wano ojja kubasangawo okumanya ebisingawo bakubire ku simu esooka eri noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti ne 2 75 Mutesa 1 Royal University the Honorary Royal Chartered University. Honest Estates Developers Limited bali mu byattaka balina estates nyingi ate kati balina empya zibasaba okulula gye buvuddeko okuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 na 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku luguudo lw'e Hoima balina Nasa na Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawukazi Phase 4 Necessary Salutave Expressway balina Estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe gisoboka mirungi nnyo ddala ate bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest bano basange ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Mankesha Building omwaliriro ogusooka. Wesiga Honest kubanga bo bakola by'amazima. Essimu eri noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Aba Mirage baga nti olw'okwagala okwongera okukwanguyiza gwe customer waabwe empeereza ebeere nnungi bategese omwoleso gaggadde nga baggulawo Mirage Emporium ng'ekifo kino kinene nnyo kinene bulungi ate nga buli kimu kyewandyagadde mu kutayiringawo ekiri omuli tiles okuva India, Spain, Uganda ne Kenya. Balina emiwendo egisaliddwako nga tiles eza 40 by 40 ziri ku 1,900 buli square meter mu grade 1 design ez'enjawulo.
era nga bakizudde nti bakasitoma baabwe babadde babonaabona okugula ebintu mu bitundu ebyenjawulo awo ono ne bagatta amatabi gaabwe gonna nga kati balina ettabi limu ery'omuggundu oba gaggadde ettabi eribadde ku 60th Street baaligadde buli kye weetaaga omuli central ware tiles adhesive water heaters ez'omulembe n'ebirala byonna kakati obifuna mu kifo kimu kyokka awo ku Mirage Emporium nga kyekifo kati ekisinga mu Uganda era buli kimu okimaliraawo ate mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu byonna gisaliddwako babakoowoola mugende mu yoyota amayumba gammwe. Mirage Tiles esangibwa awo Bugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bati Chinatown ku Goodwill Complex ojja kubalaba bulungi. Okumanya ebisinga obakubire ku ssimu eyangu y'ebintu ogenda n'okutuukayo nga bakulinze. Essimu erina oti 754 43 45 66 oba noti 779 89 3 99. Ampulize tuumuliddemu nga Mugisha akyatunyonnyola nga tuga nti Mukono ekulira ku misinde egya yiriyiri bw'otunuulira Mukono ebifo ebikulaakulanye bw'obigattagatta bikola obwagagavu obusinga ettaka okutudde ekibuga Kampala Mukono era tuge nti bw'otunuulira mu myaka 20 egijja egya Mukono mu maaso yeetaaga okuba ng'eteekeddwateekeddwa nnyo mu by'enguudo n'ebigwa mu kkowe eryo era bwe tumuliddemu nga tuga nti Mukono tasobola kuteekebwateekebwa yekka alina okutambula ne baliraanwa naye n'ogamba nti kino kyemukola kijjidde mu kiseera ekituufu awo wenkukoneddeko. Yesebo webale nnyo Mwami Lamek nti enkulaakulana eno ey'ebibuga etwalako akabanga naye emirundi egisinga etwala akabanga akateeketeeke. What I'm saying is the time you have to plan for the time. Otwala obudde okuteekateeka. Etwala obudde okuteekateeka naye bw'obanga ekula nga wagiteekateeka then ekula bulungi. Yes, bw'oba tewagiteekateeka then enkulaakulana teba nnungi. So jasanga ebifo eby'emigotteko ebifo nga tosobola natuukayo na kkubo ng'ebifo tebirina utilities mazzi masannyalaze kuba biba tebirina we biyita ebifo nga ne kasasiro west kasasiro nga naye tali managed bulungi. So wesanga mugotteko gutaliko yadde busizo. So naye nga mu bikulu byonna nti tutunuulira kuba ebibuga nga bwe ngambye statistics oba data ekulaga ekifaanani ekiba kiriwo mu kadde ako kye tuyita the present situation. Naye oddako emabega n'ogamba kati bwe kiba nga kikula ku rate bweti wadde waliwo obudde nga rate eyo eri affected by other external factors. Naye n'omanya nti mu myaka 15 tugenda kuba n'abantu bwe bati therefore twetaaga ettaka bwe liti ettaka teryeyongerako nga Mwami Hamza bw'ayogedde. So buli kyonna kye tukola tusigala nga tukikolera ku bufunda bw'ettaka bwe tuba tulina ate nga kirina otuukirira kyonna kirina okutuukirira ku ttaka. Tweyanziza nnyo Buyinza Ambrose wanjisewo waliwo enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area y'enkulaakulana. Tulaba enguudo ezikolebwa na biki obutale bujja Kenneth Ntego nabadde aboogerera nnyo wano. Enteekateeka gye muliko ey'okuteekateeka Mukono oginyiga otya mu nteekateeka ya Greater Kampala biwa bitya essuubi ku Mukono empya? Neyanziza omutesitesi wa program eno okusookera ddala okukola plani nga Hamani bwagambye nti already Mukono nga district eriemu ku district esatu ezikola Greater Kampala Metropolitan Area. So awe baali bakola plan ya Greater Kampala Metropolitan Area etwaliramu Wakiso mulimu Mpigi ne Mukono mulimu already ebintu bye baateekateekedda
kati ekyokulabirako already waliwo amakubo agali mu kukolebwa naye nga gava ku kyokuba nti already bakola plan ya Greater Kampala nga bino already babitwaliddemu Mukono nga district waliwo plan ey'okuddaabiriza olufula waliwo olukadde oluli ekyetume eyo plan weeri era nga kiva mu kuba nti already zino plans zino ze tuli mu kukola we bali bakoleye Kampala bakikolera wamu. So tulina master plan egata Kampala Metropolitan. Yes, plan eyo weeri. Kati mweje mukola enate kugwera mweyo. Aha, je tukola ena kugwa mweri. Okay. Yes, sebo. Senkula kula nejja. Enkula akula nejja. Bana mukono tebatya. Abana mukono tebatya. Yes, sebo. Omanya bambaga nti buli amateeka lwe gajja omuntu wa bulijjo yayongera okunyigirizibwa. Yes, sebo. Abamba ina endowooza eyo. Endowooza eyo kituufu weeri era okuzzaako emabega katono Latitude ng'ekitongole eno sigwe mulimu ogusooka ekoze plans nyingi across this country so kino tuzise tukisanga nti obeera consultant oze kukola mulimu nene bagamba nti ogenda kugenda n'ettaka so Mukono ndowooza abatuuze b'e Mukono bandibadde kino bakyaniriza kuba ebyokufunamu bingi nga Hamani wabadde anyonyoddeko ne Mwami Hamza ekyokulabirako nti kizibu nnyo okumanya bintu ki bye tujja okwetaaga mu myaka katugambe ku beno plan egenda kuba etambula okuva 2025 etuuke 2024 gye tukola okay ye time frame gyegenda okubanga etambulako ekyokulabirako ekisooka nti mu kaseera ako nga tugassegasa omuwendo gw'abantu ogunaabanga weeguli Mukono district already ejja kuba yeetaaga eddwaliro eddala eriri ku level ng'eya district olw'obungi bw'abantu Mukono district mu kaseera ako ejja kuba yeetaaga ekifo ekyetengeredde we batwala kasasiro okay Mukono district ejja kuba yeetaaga amazzi obungi bw'abantu abo kuba world over kigambibwa nti omuntu ayinza okukozesa ebidomola nga 2 ku 3 kati oba obazeebazeemu ebidomola ebyo n'omuwendo gw'abantu mu Mukono district bajja kuba weetaagawo enteekateeka nti abantu bano bafuna amazzi ate nga weegali nga tegavaako woba ogassegasseemu kigambibwa nti omuntu olunaku ayinza okufulumya kasasiro awera kilograms nga 3 omuntu omu oba kale family kati ekyo kikulaga nti era wajja kwetaagawo enteekateeka enungamu oba ekifo Mukono nga district kwesobola okukola ki okusololeza kasasiro oyo ate nga era basobola n'omukolamu ebintu ebirala bingi so enteekateeka eno abantu tebandikitutte mu mutima mubi kuba ffe kati nga ba consultant tujja kikola tukiekere district ate nga wetuba tukikola tetukikola ngaffe era ebirowoozo tubijja mu bbo ng'abantu omanyi waliwo ebyangu n'ebizito waliwo abagenya bombe nakyazaako wano gye bavuddeko nga nabo banjula program nkulakulana ya kibuga ne banjula oluguudo olumu nti wano tugenda kwetaaga mu bwagagavu wa mita 5 okuva ku main okukka munda n'eno 5 ye kilomita emu twagalawo kalina za myalire 3 ku 7 okwambuka bw'atalina busobozi obwo weegatte ne muno muzimbe kalina bwetyo bw'oba teweesobola ettaka litunde eyeesobola azimbewo kati anogaga nti tunaamalako wabaawo ebikanga bwe bityo eyembeera mugirinze muti oba Mukono tekigenda kuba bwekyo Mukono ebiseera ebisinga ekirungi tulina ne mukulu plana wali teekera district nti process ya planning nga Hamani bwagambye etwalako ebbanga ate ekintu oba okiteeseteese bulungi ate nga okiteeseteese n'abantu baba kimanyi kati kiba kizibu nnyo niweri bakkubo nga tugambe ekuba eririwo kati oba lya meters 3 naye nga tugambye nti mu kuteekateeka kuno tugenda difuula libeere meters 10 ne tukikanyako era mubeerawo nga mukola ki mukimanyi so akaseera ako we katuuka tuleese grade tuliggulawo tekibaamu obuzibu butera okubeera nti tetukitegedde community tekitegedde
mutudde obanga mu council oba tukikoze nga ba consultant tetubuulidde bantu then ne tujja okukikola okukiteeka mu nkola nga teri amanyi watera okubeera obuzibu naye mu nkola eno tutambulira wamu n'abantu era ku lwokuna bagamba jjo twabaddeyo ne meeting ku district nga tubanjulira ebyo bye tulabye kati tugenda kusinzirira ku ebyo tuongere okukola meetings endala ku sub county level ne mu communities nga twongera okufuna endowooza zaabwe bukya bwe baagala mukono efaanane so mwebyo mwe tugenda okupikinga tuzita proposals oba ebinaavaamu enkulaakulana bagamba twagala ssomero twagala katale twagala ebyo bye tugenda okufunamu tugambe nti eseeta namuganga baatugamba baagala kino ekitegeeza tutambule ne Mugisha byagambye nti enkulaakulana yeetaaga obudde okuteekateeka ate tetekulanga kisagazi naye ijja ezimba mpola mpola mwami Kamoga plana physical plana enteekateeka eno wejjidde nnungi naye weetuukidde nga bannamukono abamu baabasookayo bwe mwagala okuteeka amakolero bo bateekawo nnyumba zakwebakamu omwagala okuzimba ennyumba eza kalina bateekawo dda busiisira n'ebiringa ebyo bano abaabasookayo mugenda kubakola neyanziza mwami Lammeka actually obeera opulani ebadde challenge si mukono yokka wabula mu ggwanga lyonna nti abantu badevelopinga nga tebalina formal permission neweekanga nti okuimplementinga plan gyokoze kiyinza okubeera its a challenge naye tulinamu programs empya zetugenda okutandika okuimplementinga nga district in a way of implementing the plan waliwo kyetuyita urban redevelopment mubeeramu programs nga tuengaginga abantu ti yes wazimba kino ofuna bulungi walina olukusa tewalina tinayina tiyadde walina naye kyusaamu booti ne booti ekyo tetukikola ffeffeka naye tukikola awamu ne bakugu bannaffe abali mu industry yemu tubeeramu ne ba engineers ne ba architects etugamba nti yes oba okyusa ekizimbe kyo okize ku mutindo gwe twagala tulina okufuna due supervision from technical officers abanatugaidinga saate kwongerako bwongezi ate obeere ng'oyonoona ofuna bulungi ebadde challenge ebadde awo naye nga ebyo tugezaako kubitereeza ampuliriza ali ku manduso dakiika zitambuliridde tubuzayo 15 zokka tuyingire mu ssaawa 3 ez'ekiro kya leero wezikoona bwe ziti bannamukono bano ojja kubata baddeyo mukono ne katumbule mu katono bwenkomawo tumbewumbe mu dakiika ntono ezibulayo tovaawo ene manduse engeri kyekikola ateŋŋanya nakutemya gwe erina engeri kyenkuba gwe omuziki gunkuba gwe ebyemizannyo binkuba gwe amawulire leeta fogo gwe ono kabakoma gakutaka ŋŋamba bwe nti amagye gonna mwina kubeera ku manduso tojjaako komanda nze ndagidde awo. This is 89.2 CBS FM. Emanduso. ampuliriza manduso kulira kika tusigaza 13 tukusibule nga sinaba kudda wa Kenneth Ntego ono gwe tubadde naye kuva mu ntandikwa ya programu zino okuwumbawumba ebyaleero Mr. Plana bwana Kamoga wakiso badde nabo wano balina programu wano eya wakise empya n'ekyo mu ku bizibu bibakaaba ebalemesezza okuteekateeka obulungi ekibuga be babbulooka b'ettaka abasala 2 ku 3 3 ku 5 bonyiikuuli mukono ndowooza tebannatuukaawo neyanziza nnyo omutesitesi omanyi plan zino tuzikola I emphasize it always tikiba kirungi okukola plan n'ogijja ku lupapula n'ogiteeka ku ground that is the implementation tulina challenge land management mukono tulina land tenure systems za njawulo tulinamu mayiro tulinamu ettaka eriri under Buganda Land Board jurisdiction tulinamu ne public land omuntu abeera nga akola transaction y'ettaka naddala ku mayiro aba agenda funa ekyapa there and then
ofuna bulungi transactions ezo ziyita mu office 90% ziyita mu offices and we guide netugamba nti mu physical planning tulina standards zetugoberera ti buli poloti erina okubeera ng'esobola okuwanirira ekizimbe oba enkulaakulana okusinziira ku nature y'enkulaakulana ti ate buli poloti erina okubeera ng'erina ekkubo erigituukako bulungi ofuna bulungi lozo jjukiramu abantu bwe baakaba amaziga ekitezi nga okutuuka ku okugenda okutaasa obulamu bw'abantu nga tewaliwo makubo nga tebalina kumenya nnyumba nolaba ennyumba y'omuntu enyirira obulungi okusobola okufuna ekkubo kaka tulina challenge tulina ettaka like 60% ng'ettaka eryo terijja mu office transaction zaalyo ettaka eryo sijaga nti kyannaku naye liri under balita ttaka lya Buganda under Buganda Land Board Management I should say sirumba naye bintu ebimu problem they say once you state the problem well it is halfway solved ettaka eryo abantu bagula poloti ba estate developers bagula kangambe ekangemu bo bakozi ba business ne bagujula nalyoka asala 2/2 5/5 3/3 nakola ka estate tekali approved by the fiscal planning committee ne batunda ne wekanga omuntu aguze kati 2/2 mazima ddala obogera teeka mu nyumba ki abazitunda lwaki tembakwata abazitunda tulina bye tutuuseeko tuengeginze Buganda Land Board Chagwe kusaza Chagwe office tu aba LC1 chairpersons twakizula mbuno endaga exchanges ezo zikoma waliri ku LC neba LC bate tubinako obuvunanyizibwa nate ne Buganda Land Board eno obuvunanyizibwa ku batongole kakati tugezezaako okuwandiikira ba chairpersons LC1 ne tubagamba nti mbuno physical planning ina standards egoberera naddala ku ploti enekulaakulanyizibwa kusinziira ku kikyogendo gikozesa tubagamba nti ploti etaweza 15 nga ploti teina kkubo limala mutuyambe temukola ki temuteeka mikono ku ndagaano ezo era nsaba buli gwe kikwatako okusingira ddala abatongole tusaba Buganda Land Board ebajjukize obutateeka mikono ku ndagaano support zitawera zitalina makubo then n'okuyingira entobazi zaffe mu northern mukono mu gombola ye Nakifuma County okusingira ddala that practice is rampant it is rampant kati ate kibeera kizibu nnyo omuntu abeera tasubmitinze a subdivision plan mu office okugifollowinga abo real estate developers bangi nnyo bageze paka mu kyalo ekisembe wakiri mu mukono bakola ki batunoonera naye tetutudde bano bwe banga bapaguziza poloti ne bazimba plani mwe muziyisa mwe abavunanyizibwa lwaki mwisa plani ez'obukugu kakati era amazima gali nti abantu abasinga plans ezo tezisubmitingibwa lwaki temumenya bye bazimbi era tuli mu nteekateeka kubaswaggula obuyumbu bonna tugenda bumenya ekirungi nti muno tubumenya tusooka ne tubawoninga tubagawo oteekawo kino bwekiti tubatwale mu kooti etuwe orders tulyoke tuzimenye bulyoke bakakase mbuno etteeka lirumira ddala okumenya kusuubirwa kutandika ddi okumenya kubeera it is procedure tetugamba mbuno tugenda tutandika kumenya buli kimu nga nkugambye tusooka tukutegeeza nti kyokola si kituufu tutwala mu kooti netuwa olukusa netuyoka tukumenya so kijjawo ekya time nti kulunaku bwe ruti kuba si buli omu nti adevelopinga at the same time bano ba estate developers abagujulagujula obupoloti waliwo etteeka lyonna erisobola okumukwata naggalirwa oba balina ebbeetu okola ekyo amateeka agabakwata tugalina waliwo netannaba kuyisibwa bulungi erya real estate developers as area I think it is a law dikyali mu parliament ndooza terinaba nene mu physical planning law nkukwata bulungi nenkugalira ekitegeeza mu mukyagayidde kubanga mubamanyi
ababugujula tubawandiikidde amabaluwa tubategeezezza tubaengeginze era kigenda kikendeera by the way naddala munnakifuma kigenda kikendeera kigenda kikendeera akadde kawedde eddakiika tusigaza ziri mukaaga zokka tezikyawera bulungi physical plan asibulira ddala batuuliriza kati abali ku muzindaalo mbajjeko nfune bano babiri basibwe bannaye abatuuliriza twebaza nnyo obudde bwe mutuwadde time gye mutuwadde njagala okubategeeza ku lw'ekitongole kya land management physical planning office Mukono district local government tuli beteefuteefu okubeera nga tubasavinga mujje mu offices zino offices za government sizaffe mujje tubawabule oteeseteese otya ettaka lyo oteekateeka ettaka lyo puloti emu oluvannyuma lwa byonna kibeera kyangu okubeera nti district yonna yonna nteeketeeke waliwo omuyivu omu yagamba nti singa buli omu akeera ku makya nayeera olujja lwe mu ddakiika 5 zokka nga buli omu amaze okwera olujja lwe ensi yonna yonna ebeera nnyonjo mujje tubawabule offices zibanzigule muyinza okuyita mu political leaders bammwe bajje tukolaganire wamu eno Uganda yaffe ffenna mwebale nnyo mwebale ddala awangaali ayisa abasajja kabaka toyanziza nnyo buyinza Ambrose wanjisebula batuuliriza batuuliza kawadde kaseera kanyuvu nnyo nga tuvunula ku bintu ebitwala Mukono mu maaso okuteekateeka pulaani y'e Mukono era ekiddako awo tujja kuba tufulumya pulaani yennyini eraga Mukono abutya bwegenda okulaakulana tweyanziza Mogesha Haman Peter ng'osibula abantu kigambo ekisembayo mwebale nnyo okutuuliriza era nsaba enteekateeka eno mujje mubuuze mufune okuwabulwa kuba okuyiga tekukoma kale tweyanziza nnyo Kenneth Ntege bino bigwa mu kkowe lyo ery'enkulaakulana y'abantu mu disitulikiti y'e Mukono bano bye bateekateeka gy'olaga olabayo kale bannamukono mwenna twagala okubeebaza nti muwuliriza programu eno ate tukyayongera okubagamba ebigambo bingi kubanga abantu bafuna amawulire agabategeeza ku ebigenda maaso mu disitulikiti yaabwe basobola okujja ne batuwa amagezi ne batuwabula tukola tugenda maaso ettaka mulikwate ng'ekikulu mulirabye awatali ttaka tojja kuzimba tojja kulunda mbizi za PDM bente oba amata okusimba emiti tojja sente bonofuna sente z'emyoga ng'ettaka teriteekateekeddwa bulungi tezijja kugasa nolwekyo enteekateeka eno ey'okwongera okulongoosa Mukono mu kumuteekateeka omulungi oba oli awo abalijja n'abaliwo olwaleero basobole okumwenyumirizaamu bannamukono mbalamusiza tukyali wano ku muzindaalo tujja tubategeeza nti tujja mutuwulirize tukole ebyo bigenda okuleeta omusolo mu ggwanga sobola okufuna amalwaliro mangi nnyo enguudo kamogano ng'akaaba amakubo ono buyinza abadde akaaba amalwaliro gajja kujja singa ettaka liba liteekateekeddwa bulungi mukama katonda abankuumire mwena mbatumidde kaddusibula batuuliriza district communications officer njagala webaza mwenna abadde bawuliza programu eno ekyamazima mukulu amekana twagala kwebaza ekyenjawulo kubanga otukoze bulungi ate ne radio management batukoze bulungi nnyo kulabika nga bannamukono tubatuusaako obubaka obulungi omanyi nakulegula wakulu nabage twadde mu meeting naye commissioner okuva yakikidde commissioner okuva Minister Lawrence yatugambye nti yebaza Mukono yemu obole ku district entono ezigenda okubeera ne physical plan okusobola okuyamba bana Uganda kubanga abasinga tebagirina so wano wenkubiza bana Mukono wala amasimu genta sofuna abatandise okweralikira nga bagamba bagenda kuba bajjako amataka gaabwe n'ebirala byonna ekirwo twagala kubategeeza nti aba physical planner n'aba environment bonna batambulira wamu olw'okulaba nti Mukono bamuweereza bulungi zikiriza sebonsibule banachagwe mukama wange Sekiboobo mutumiddeko mukulu Matovu bintu bizibu mumyoka we Katende Freddy mukulu Kamoga kwali ku mukulu nabada mpuliza sebo mungere njawulo Kanoni Edward balamaze ekironda akutumidde abadde n'omukulu naye agambye ajja kutegeeza okunaddako amina so bannamukono bonna tubatumidde mwebali nnyo mwebalidala okutuwuliza ate n'abakozi bannaffe ng'omwogezi wa disitulikiti y'e Mukono bangi balina ebibuuzo ebisigadde yabeetaaga okwogera ne Mukono butereevu enamba y'essimu eri kiko basobola okuyita 0756 38 98 55 ogidduse 0756 38 98 55
mwemu Gidemo ogusembayo 075 38 98 5 mwemu. Mukulu wa basi internet awe Kayunga nawe nkutumidde ngambye okwole wedowuliza so mwebali nnyo okuweza bana Uganda. Tweyanziza nnyo ampuliriza waliwo n'ab'embuya embuya ku Barakisa wange nti mutumbudde embuya mwebali kuwuliriza n'ebitundu byonna abafandi n'abalala mwebali kuwuliriza yonna gye musinzira okuwuliriza Manduso mwebali nnyo. Mbagaliza weekend ennungi tukyali mu nnaku ez'okusaddaaka oba ez'okusala ebisolo ennaku ziri 3 n'olwekyo muisiraamu nyiikira otuukirize empagi eno ate gaba yinkira okukola ebikolwa ebyekisa gwe bawadde nti embuzi egenda ogisale togitunda gisale era ogiwa abantu bagirye ebintu bitambule bulungi. So banamukono sabaagaliza idde ennungi bane tubaagaliza idde ennungi. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Robert Arochu, just say goodbye. Thank you, general public, for listening to us. We believe that Mukono will be great. Goodbye. Okay. Kale, tweyanziza nnyo. Nze Kalule Lameka Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awa.